abantu baagala amagye kubanga amagye ga UPDF gayina empisa magye g'abantu ate gatambulira wansi w'amateeka. Ebyo tibyaliwo mu magye ag'edda. Tuyina buzibu ne candidate yenna. Candidate Kyagulanyi ne group ne ba supporters be ennaku ennyingi tebagoberera ebiragiro. Abatuuze n'abantu ba bulijjo bavudde ne balaga nti no waliwo ekitagenda bulungi ku side yaffe era naffe ne twekubamu ttooki ne tulaba nti abasirikale abamu era kituufu waliwo ebifaananyi byolaba nga really biba tebisaanidde. Embunda enene etutambula nayo nga UPDF zibampisa nga amagye gaffe galaba ne gakozesa eryanyi eritasuukiridde. Babajasi badduka buddusi kutandika kuba bukubi migongo tolaba na jinja likasukiddwa kagojo kulabira ko kamera tezikwata mayinja zikwata migojo ate ejinja olubera mu bango kamera kwata naye era mwami Kyagulanyi yekaya abatalina wakuyita buli kaseera yabatalina wakuyita buli kaseera kati singa tiimu yo nesiwuka empisa ffe tutugenda ku ani mu politics zino zituli mu ne campaigns ffe tuli nani partisan ate gwe singa ovaayo n'oyogera ku bintu ebitiisatiisa abannayuganda ffe omulimu gwaffe ogusooka ssibo nkugambye kulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe buli omu ave waka agende akuba kalulu oba yambadde kala ki adde waka nga tulako omuntu amukutte ku mukono kati abasirikale baffe beeyisiza bulungi mu kampeyini zo beeyisiza bulungi nnyo ekyo nkyogera nga sikirumamu polling station ezitulina endala zibeera mu butundu bufunda kati ayagala abantu 8 baje mu katunda katona awo kuva ku macha ekyokusatu mukama wange ne polling station weziri places of convenience oba ngaza kabuyonjo tiziriwo abantu 600 nyaga kutegeza nti bija kujja muno na outbreak after elections of ndwadde jangu kuba kaluluko agent sojali ngo ajja kubasigala nalabigenda kuva mu kalulu gwedawo ibwaka okuume ekinada okubya omuntu essasi nga talina kyakoze talina mmundu tukinoonyerezeko tumanye lwaki omuntu ono wamukubye essasi ate tiwali ensonga endala gy'olina kuwa kujjawo obulamu bwa muntu nga naye abadde takola ki takweŋŋanza mmundu oba kwagala kutta kuba essaawa ezo wekiba kyategeerekese nti candidate Kyagulanyi oba candidate B yagenda oyita wano kati mwabawagizi ba candidate gwavugana naye muba mukolawo ki mu kitundu ekyo nga mwambadde saati naffe kyetwebuuza ate polisi nebakuuma netabagobaawo nebalekaawo neyimirira nabo bayinza okuyimirira ebbali naye okweŋŋanga bano mu kkubo lyerimu lye bayitamu ekyo kikyamu mupoliisi aba alina okukola ki okubajjawo. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo kulika yannyuse akyakola genda mu maaso abafunye ebizibu nyongera okubasaasira ate n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale dakiika eri emu eyakayita ku ssaawa emu eyakawungeezi ak'olunaku olwaleero olwokusatu ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 12 omwaka 2025 mu studios nina Major Charles Kabona ono nga ye mwogezi w'ekibinja ekya UPDF ekisooka UPDF First Division spokesperson Major Charles Kabona nsuubirwa okwegattibwako Afande Owesigire police spokesperson Kampala Metropolitan musuubira okuneegattako essaawa yonna ensonga ze tugenda okwogerako za byakwerinda obutebenkevu naddala mu mbeera eno gye tulimu ey'akalulu embeera eno ey'akalulu gye tulimu abakulu bano balina okukwasisa amateeka balina okukuuma eddembe n'obutebenkevu mu mbeera yonna eggwanga gye libeeramu si bululu bwokka naye embeera yonna eggwanga gye libeeramu olwaleero gye tugenda okutunuulira naye nga bwe tumanyi nti nno akadde kano tulina nnyo embeera ey'obululu so kyenjagala tutunuulire bingi ebyogeddwa bingi ebirabwa na bingi ebiwulirwa ku ludda olw'abakuumaddembe mu mbeera eno ey'akalulu gye tulimu. Major Kabona lamusa ku bawuliriza ba Lubogola Simba. Webale nnyo omutesitesi wa program Mr. Evan musiimu mutya bassebo n'abanyabo abatuliriza
nsanyuse nnyo okubeera wano mu program olutindo neyanziza nnyo katono nnyo nga tetunabagenda ku mbeera ebyobutebenkevu biri bitya nga ggwe omwogezi w'ekibinja ekisooka mu ggwanga lyaffe Uganda nga tetunabagenda mu byabululu n'ebyokulonda ebigenda mu maaso obale nnyo okutwaliza wamu ebyokwerinda mu ggwanga lyonna binywevu tulina obutebenkevu kuva east kugenda south kuva south kugenda kuva north ebitongole bikuumaddembe bikolera wamu n'abantu ba bulijjo okulaba nga tulina ebyokwerinda birungi mu ggwanga mukimanyi bulungi Uganda erina eje ate lyamaanyi nnyo ate likoze nnyo obutawera okulaba ensalo zaffe abantu baffe n'ebintu byabwe nga tubikuuma naye bino nga tubikola tukolera wamu n'ebitongole ebirala bikuumaddembe nga Uganda Police nga ISO nga prisons naddala omuntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo ayina etafaali ddene lyakutya ku byokwerinda by'eggwanga naye okutwaliza wamu ebyokwerinda binywevu ate tutagendera mu maaso n'okulaba nga tukolera wamu n'abantu baffe ba bulijjo ku binywevu byokwerinda mu ggwanga kubanga obanga tumulina security emala ebyokwerinda nga binywevu tumuyinza kufuna nankulakulana kati singa obanga olaba obadde obugoberera amawanga amalala agali kumpi ne Uganda agatayina obutebenkevu ojja kusanga n'ebyenkulakulana ne development banga tibiriyo kati tusaba na Uganda n'otubanga tugenze mu ebyofuzi tibitwabula ekisigala nga kitugata tubana Uganda ate fenna twagala security kubanga security is a common good buli omu abanga ajagala okay njagala kusooka okubuuza ekibuuzo afande enkolagana yammwe n'abantu ba bulijjo yonna gye mutambulira bwenga omwogezi n'ebyokwerinda kuba tosobola kubimbuulira byonna naye enkolagana yammwe naddala ab'amagye ebadde etya mu mbeera yonna ebbanga lyonna emabega abantu ba bulijjo enkolagana yaabwe nammwe abakuumaddembe naddala bali mu kyambalo ky'oyambadde webale nnyo njagala okukuzaako mabega ku byafaayo bye Uganda okuva mu myaka gy'enkaaga kutuuka myaka gy'ensanvu n'emyaka gy'ekinaana Uganda yali nga yina amagye naye nga amagye sig'abantu nga amagye nga sigampisa nga amagye tigatambulira wansi y'amateeka mukimanyi bulungi mu enaku 6 omwezi gwokubiri 1981 pulezidenti waffe yakulembera abalwanyi nga 43 n'embunda 27 ne beesoga ensiko ne batandika olutalo olwanula Uganda enaku 26 omwezi ogwa January 1986 ne bakapushalinga power naye emyaka 5 ebamala mu nsiko nga bakyali okusooka babayita Popular Resistance Army kati bamala ne bafuuka National Resistance Army waliko enkolagana nungi abawekera ba NRA na muntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo we yatukweka we yatuwa emmere we yatuwa abaana we yatuwa information kati enkulagana yaffe kuva mu 1981 n'okutuuka kakati nungi nnyo kubanga ne kati olaba otubanga tugenda kuwandiika bagala kwegatta ku magye g'eggwanga kati tukulabirako ngeno recruitment ewedde twali twagala abantu 11,500 naye abantu abaasaba kuyingira amagye g'eggwanga bali 78,000 kati kitegeeza ki kitegeeza abantu baagala amagye kubanga amagye ga UPDF gayina empisa magye g'abantu ate gatambulira wansi w'amateeka ebyo tibyaliwo mu magye ag'edda kati kutwaliza wamu tulina enkulagana nungi n'abantu ba bulijjo yes okay kakati awo ntemedde empangi nungi nnyo kubanga embeera eyo gye twagala okutunuulira lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo enkolagana y'abantu nammwe kati tugenda mu mbeera eno gye tulimu ey'obululu embeera ey'obululu njagala omuntu amanye ab'ebyokwerinda naddala okusinziira ku constitution ab'ebyokwerinda naddala abambadde ekyambalo ky'oyambadde bavunaanyizibwawa era bayingira batya mu mbeera eno ey'akalulu gye tulimu nga okwotinga ssemateeka obale nnyo ssebo ekyokusooka omulimu gwaffe ogusooka ng'ejje ly'eggwanga n'ebitongole ebikuumaddembe
okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe eyo function ya esooka nga UPDF ojja kugusanga mu article 209 oba ogenda mu 208 article eya constitution ya Uganda ojja kusanga boogera ku character UPDF eri non-partisan eri patriotic eri professional eri disciplined and subjective to civilian authority eyo article 208 of our constitution 1995 esemateeka article 209 yeyogera ku emirimu gyaffe ng'amagye kati walimu okukuuma ensalo ate n'okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe kati obadde omubuuza ku tuyingira mu ttya byobufuzi naddala nga ebyembeera eno gye tulimu ffe ate article 212 of our constitution egamba ebitongole ebikuumaddembe byonna okusinga ddala ne poliisi ejja kusaba ebitongole ebikuumaddembe kujeegatako obwesanga teyinza kwemalirira okukolera wamu kulaba nga banyweza ebyokwerinda kubanga ffe nga UPDF ne Uganda Police n'ebitongole ebikuumaddembe omulimu ogutukola ogusooka omukulu nnyo kwe kulaba nga tukuuma bannayuganda ekyo tuze nga tukikola sigwa omulundi ogusoose naye nga tugenza ng'omu bya campaigns oba n'emirimu yosanga okusinga ddala ya poliisi yetuyita kujeegatako ne bagamba kubanga poliisi mubategeera si bangi nnyo omunamba si bangi kati tukulabirako kati nga Uganda Police tulina saawa zino singa obanga osazeewo odeployinga Uganda Police ku polling stations zonna mu ggwanga tebayinza coveringa na half of this country naye semateeka ebakkiriza article 212 of our constitution okuyita ebitongole ebirala ebikuumaddembe kujeegatako singa esanga teyinza kwemalirira kati fewa nga tuzze kukwatirako poliisi eba the lead force yebeera mu maaso neteekinga command and control ate ffe tubeera amabega okulaba nga tubakwatirako kubanga si bangi mu namba ekyo tuze nga tukikola tuze nga tuplaninga wamu tulina joint meeting tulina joint operations kati tuze nga tukikola ate guno si mundi ogusoose Uganda okubeera n'obululu naye tuze nga tukoleramu ate n'omuntu wa bulijjo ebitukola byonna bitogeddeko byonna omuntu wa bulijjo kimukakatako nawe okukwatirako ebitongole bikuumaddembe ate alina etafaali ddene lyakuteeka ebikwenda by'eggwanga katukolera wamu katuze nga tukola mu kukolera awamu ekyo kirungi kubanga operations nange nziraba waliwo bwe wabeerawo engeri etali ya butebenkevu mu bitundu ebisinga ogenda okulaba nga waliwo mugiyita foot patrol ogenda okulaba nga owa poliisi yakulembedde ab'amagye oba bali 10 oba 2 oba bameka according to the number gye baba bayitaaze ekyo nnyinza okuba nga nkitegeera bulungi kakati bwe tuba nga tuli mu bino ebyokulonda okitangazizza bulungi poliisi ebayita negamba nti nno mujje mu kaseera kano ke tulimu akaakalulu poliisi yalemereddwawa kibi nnyo nti nno omwami oweesigire tannaba kujja poliisi yalemereddwawa amangu gano n'embeera etalabika kuba nti ya lutalo etalabika kuba nti neeryawo y'amaanyi nnyo okutandika mmwe okuyingira mu byobufuzi mu byobululu wa poliisi wawaagiremye asebo ekyokusooka njagala kukolekitinga poliisi tenalemwa ate poliisi yekyali lead force mu operations tukola joint operations ekyokulabirako mukimanyi bulungi akakiiko ak'ebyokulonda kekalina obuvunaanyizibwa okulaba nga kategeka obululu mu ggwanga naye kawa guidelines ezikaagala abeesimbyewo ku mitendera gyonna babeere nga bagoberera ekyo kikulu nnyo ekyokubiri abeesimbyewo abo babagamba wano tumuyitawo oba wano muyitewo okiraba bulungi kubanga singa abeesimbyewo n'obakkiriza bayite mu city center oba tulina business community abantu bali mu business zaabwe abalala bali mu critical business activities bijja kubanga bitaataganya ebikwata ku business kati ezo guidelines ezinjogerako kati ezo guidelines okuzimplementinga kyanaku nnyo osanga sometimes abeesimbyewo tebagoberere
tebagoberedde ebiragiro ebyabaweebwa. Akakiiko kano bino bwe biba bigenda mu maaso mpulira nga mwami Byabakama ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akoowoola beagents oba abantu bonna abeesimbyewo oba okugenda ku zi districts ez'enjawulo nja kuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo district y'e Kayunga kaŋŋambe bwe ntyo nti oba eyaffe ey'emukono nti akakiiko k'ebyokulonda kayita ab'ebyokwerinda bonna kayita abo abavunaanyizibwa ku byokwerinda ne kayita abeesimbyewo bwe ngamba ab'ebyokwerinda kiba kitegeeza nti RDC w'ekitundu yakulembedde DPC najja n'abalala nammwe mwe mujjira ne mutuula ne mugaa nti kati candidate gundi olunaku bwe ruti ogenda kubeerawa nti ngenda kubeerawa ate gwe nti ogenda kubeera ekyo ne kimalirizibwa nti ono bw'abajja ajja kuyitawa nti ajja kuyita wano ono bw'abajja ajja kuyita wano ono bw'abajja ajja kuyita wano naye kaakati weesanze ekyo nga bw'okyogeddeko ne muvaayo nga mumaliriza candidate mu kkubo wennyini we yagambye nti wagenda okuyita era we mwateesezza nga ne mu puroguramu waalina agenda okutuukawo ng'amagye ne poliisi weebiri ekyo kiva ku ki? Ssebo ennaku ennyingi ebintu ebitukaanyaako nga security n'abeesimbyewo tuze nga tulaba aba candidates tebabigoberera. Ekyokulabirako bayinza kugamba nga mugenda Kawempe tumuyita bwayise ekyo mukyagulingako naye osanga ku lunaku lwennyini nga bagenda campaigninga Kawempe candidate agamba tujja kuyitawa bwayise ate ekyo kibadde nga kireetako okusuka omuguwa kubanga okimanyi bulungi ffe nga ebyokwerinda Uganda Police na UPDF n'ebitongole ebirala bikuumaddembe kitukakatako kulaba n'omuntu ali ku kubo wali ku street ng'atunda emmere ye tumukuuma okiraba kati singa ono yeesimbyewo n'abantu be ne basiwuuka empisa ne bagamba ekijja kijje tujja kuyita wano naffe nga mu kusooka we mwabadde mugambye nti walina okuyita singa ffe tumugamba okuyita ate nitukaanya wagenda kuyita naye osanga essaawa esembayo beekyusa ate nibagala bayite mu place eri busy ate mu busy maybe babanga bagala mu Proto Capital bwekibanga kibakolera naye jjukira ffe omulimu gwaffe ogusooka kukuuma omuntu yenna n'oyo atunda emmere ku street kitukakatako kulaba nga tumukuuma kati singa muyita ku Main Street emmere ye ne bagibba abantu ne bafuna ebizibu bizinesi ne baparalyzed abantu bajja kugamba ab'ebyokwerinda abaddewa kati kyolaba naffe tugamba wano tumuyitawo ate naye okutwaliza abantu badde nga tutambula bulungi mu ggwanga naye bino tutandise kubiraba kambuuze kuba kino kambeere specific buzibu ki ab'ebyokwerinda bwe balina ne candidate Kyagulanyi buzibu ki obuli wakati w'ab'ebyokwerinda gwe n'amagye ne poliisi wadde mwami Wesigire taliwo ne communications zibeerawo buzibu ki obuli wakati naddala okusingira ddala ab'ebyokwerinda ne mwami Kyagulanyi? Ffe nga ebyokwerinda tulina buzibu ne candidate yenna naye tuze nga tulaba candidate Kyagulanyi ne group n'abasupporters be ennaku ennyingi tebagoberera ebiragiro ebyokwerinda kubanga ssebo n'obutubanga tugenze mu bululu ebiragiro by'epoliisi bisigalawo kituufu ebya electoral commission banga bikola ne ssemateeka esigala ng'ekola kati tuze nga tulaba ennaku ennyingi Honorable Kyagulanyi n'abacandidates be tebagoberera electoral commission guidelines ate awo naffe tuyinza kubakiriza bayite mu city center. Ngenda kuddaawo ampuliriza omulungi negattiddwako Afande Luuko Wesigire omwogezi wa poliisi mu Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo. Ssebo njagala olamuse kubawuliriza tewali mutawaana njagala olamuse kubawuliriza nze Walusimbi Evans. Walusimbi nkulamusiza ssebo abatulaba mbalamusiza abatuwuliriza mbalamusiza ndi musanyufu nnyo okuba nti nombegaseeko
ndowooza kabadde akabanga kanene nga sikyalangako wano kakaludde naye ndi musanyufu nnyo okuba nti mbeggaseeko. Okay. Wajjidde nga twagala okusooka tutunuulira embeera y'ab'ebyokwerinda n'abeesimbyewo. Naye mu mbeera eyo osanze nkyabuuza afande Kabona nti bw'oba okusinziira ku byaŋŋambye nga bye mubadde mulina okugoberera akinyonnyodde bulungi olwakadde tetujja kuddayo. Lwaki muli mu mbeera eno ssemateeka abakkiririzaawa kakiiko k'ebyokulonda mubeera mutya involved mu nsonga zino awo annyonnyoddewo naye ku kya poliisi wanaaba waliwo embeera y'okwongeramu ojja kutwongeramu. Njagala kumanya embeera eyimiridde etya wakati wa poliisi ne bakandidenti abeesimbyewo. Okutwaliza awamu wano mu Kampala n'emiriraano tetunafuna nnyo bukuubagano bw'amaanyi ng'oggyeko ebyekawempe ebyaviiramu era nga bwe mwalaba nti twabategeeza nti waliwo abantu abaakwatibwa ku kakuubagano ako akalimu okuwanyisiganya ebigambo, abantu okukozesa eryanyi ne poliisi nayo nekozesa eryanyi erisaanidde. Ekyatuviiramu okuba nti no twakwata abantu 4 mu bana abatwalibwa mu mbuga z'amateeka ne baweebwa n'akakalu ka kkooti ng'omisango egyo gikyagenda mu maaso okuba nti no giwulizibwa naye ng'okutwalibwa wamu embeera ebadde ekyalinze kakkamu. Ku sayidi eyaffe of course abatuuze n'abantu ba bulijjo bavuddeyo ne balaga nti no waliwo ekitagenda bulungi ku sayidi eyaffe era naffe ne twekubamu ttooki ne tulaba nti abasirikale abamu era kituufu waliwo ebifaananyi byolaba nga really biba tebisaanidde kuba nti no bigenda mu maaso. Ojja kulaba omusirikale omuntu amweŋŋanze ng'akatambi ke tuli mu kunoonyerezaako ku poliisi yaffe eya Jinja Road ebyabadde mu Nakawa ne batandika okusamba omuntu ng'ate olwedde ali wansi. So ensonga eyo tuli mu ginoonyerezaako ku sayidi eyaffe. Then n'abantu ba bulijjo nabo waliwo ebitagenze bulungi ne weesanga nti waliwo abantu bo abeefudde kiwagi okugaana okugoberera ebiragiro bya Electoral Commission ate bw'obeŋŋanga ne beefuula nti fa ababanyigiriza bw'obategeeza nti wano okoze bubi wano okoze kino si kituufu obudde obusussizaawo ate ne bajja ne bapuleyinga nti babe ba victim fa ababayiikiriza ne weesanga nga tusigadde mu ssaaka eyo ey'okuba nti no poliisi eyagala kuwabula poliisi eyagala tereeza naye gwe wowabula naye akozesa eryanyi okulaga nti gwe mukyamu era ajja kuyisaawo ekifuba kakibe ki. So ne twesanga mu mbeera eyakakuubaga kubanga njagala mbadde era nga bw'osanze mbuuza afande Kabona nti buzibu ki obuli wakati w'ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye byonna nga bwembiraba n'enkambi ya mwami Kyagulanyi specifically kubanga bakandidenti abalala oyinza okuba tolina nakyo balabako. Poliisi tosobola kumanya nti no mwami Nandala agenze wano yes poliisi ebeerayo naye yo Kyagulanyi ne waba talangiridde nti nja kubeera awo poliisi n'amagye gasobola okutegeeza enneeyisa yaago ne bye gakola nti Kyagulanyi ateekwa okubaawo agenda kuyitawo. Obuzibu ki obuliwo? Ekiriwo ekyenjawulo mu kampeyini zino ze tulina nti abeesimbyewo bonna batuwa programu gye balina. Bweba NUP ejja kuwa programu nti olunaku bwe luti tugenda bbeera wano olunaku bwe luti tugenda bbeera wano. Bweba NRM naye wa programu eyaayo FDC wa programu. So tetubigwamu bugwi tuba tumanyi wae bagenda okukola ki we bagenda bbeera. So we bamala otuwa programu eyaabwe nti bagenda bbeera wano nga tusinzira ku Electoral Commission bagiwa Electoral Commission ekola ki n'egituwa naffe tupulaninga ate planning eyo tetugikola fekka nga poliisi nti oba tutudde mu meeting ne tupulaninga fekka nti tugenda kukola bwe tuti tugenda tambula bwe tuti tuleetawo enkolagana ey'okuba nti no tukwatagane ba agent byabufuzi naddala presidential candidates abeesimbyewo ku saidi y'aba MP tetunnakiyingiramu nnyo kukiteekesaamu nnyo maanyi naye ba presidential candidate abeesimbyewo tutuula ne ba representatives baabwe ba agent baabwe oba abakulu bonna bye baba basindise ne tuluŋŋamya butya bwe tugenda obba nga tukola ki nga tutambula okwewala obukuubagano. Oyinza okwagala okugenda mu region eno nga waliwo candidate omulala akyagirimu so ne tupulaninga bulungi. So ebiseera ebisinga planning eyo
nga bwe tupulaninga ku kinategeddeko kigambibwa ku siding eya Fort Portal nti baatuula bulungi ne bapulaninga ate we baatuuse okuteekesa ebiragiro bye bapulaningamu mu nkola ku kye baali bakanyizaako ate enju yemu negamba sekisoboka kukolebwa bwe kiti ate n'ab'ebyokwerinda bali bawadde nti candidate omu yabadde akyali mu kitundu kinalabye ku kiki banyonyodde ku mbeera yabaddewo ku mbeera bwetyo ona afande luku ogenda okwongerezaako nga kibeera kinene nnyo poliisi kumpi yonna amaanyi nga gabeera mangi nnyo deployment neebeera nga etiisa n'abantu ku muntu omu candidate omu nga deployment yes mukanyiza buli kimu lwaki ekifaananyi mulaga nti luno lutalo well badde ntuuka waawo waliwo bakandidate bemuzze mulaba ate nga n'ebyo ebintu tukyabyetegereza Inspector General of Police yavaayo ebbanga eriise n'akola olukuŋŋaana lw'amawulire n'abategeeza nti waliwo bakandidate abakozesa ebigambo ebyamaanyi ebigambo ebiyinza okuleetera abatuuze oba abantu aba bulijjo okuteekawo embeera etali ya bulijjo era abasirikale ne besanga nga bali mu mbeera ya bulabe eri obulamu bwabwe buli mu mbeera ya bulabe so mu mbeera eyo okwekuuma bw'osanga candidate ng'ayimirira ku kituuti n'ayogera ebigambo nti abasirikale bano batono nnyo musobola obeŋŋanga tetugera sindikayo basirikale babiri bwe beŋŋanga era abo abasirikale abo ababiri ne babatuusaako obulabe so ebigambo n'ebyogerwa mu campaign trail eno tukubiriza bannabyabufuzi okwewala ebigambo ebyo ebiyinza okuleetera abasirikale okulowooza nti mu mbeera gye balimu eno obulamu bwabwe buli mu matigga kuba bafuna ekirowoozo ekyo nabo bajja kuteekawo emiwaato egy'okukola egy'okwekuuma so tukozese ebigambo ebitagenda kukuma muliro mu bantu tusobole okuba nti no tukubiriza abantu okutulonda bw'oba okubiriza abantu okukulonda tukozesa ebigambo ebitagenda kukuma muliro mu bantu naye bwe tulaba nga okozesa ebigambo ebikuma omuliro mu bantu ng'ate ffe abeewaayo okuba nti no tuleeta obutebenkevu tetugenda kujja kuleeta butebenkevu n'abasajja babiri walemye poliisi eyita ebitongole ebirala giyambako mu mirimu gyayo walemye poliisi awabalimye mukadde kano okutuuka okuyita amagye n'okuyita prisoni n'ebirala naddala mu gundi ya mwami Kyagulanyi ensonga eya crowd control wantu ndowooza pozi juzi ne wano twabadde ne incident ne FDC ekasanga tyawo ne incidents zonna ezisinga ze twakafuna ez'abantu okugaana okugoberera ebiragiro bya Electoral Commission okuyita mu makubo mbwangu obutayimirira mu kubo okukuba campaign incident ezo zonna zibadde ziri ku side ey'omwami Honorable rather presidential candidate Kyagulanyi so yembeere yetuliyitisa abantu abo okukugira abantu okweyiwa mu kubo mwalaba aba prisoni bayimirira ebbali w'ekkubo ne bagamba musigale ku kubo temuyingira mukumuleke bano bakole bayitewo ne weesanga nga ne security nayo egezaako okubayisaamu amangu mu bitundu ebyo byonna gye bazze bakyala so tekirina buzibu bwonna poliisi mu kitundu ekyo yinza obbanga nayo temala nga aba police mu division ina abasirikale nga 1500 naye nga abantu abalekeddeko omukulembeze waabwe bali suka mu mitwalo nga 10 so tuba twetaaga okwongerako naffe ku maanyi okuva mwami Kyagulanyi ebiseera biri byombi ebiseera biri campaign ezaggwa n'ebize bimwogerwako abantu bebibwogerwako natwala obuvunaanyizibwa ng'obw'amawulire nembeera ku campaign za mwami Kyagulanyi 3 ezasookera ddala mu bitundu by'e Busoga Luuka Luuka waliwo we bayita Namwendwa waliwo we bayita Kaliro ne Buyende eyo yonna gye yasookera nga naye poliisi ng'erabika tekkaanya oba teyagala mwami Kyagulanyi akole ebyo bye baali bateesezzaako nga ekisooka njagala kusooka kulaba fujjo n'enneeyisa y'abawagizi ba mwami Kyagulanyi naye ebyo byonna byagaana
ebyo byonna byagaana. Afande Luku kino nkikubuulira ng'ekimu nkirabyeko ne kampeyini ze Kayunga ezisinga nazibeeramu waabadde e Kayunga nga waalina okuyita ate amakubo bamugaana okuyitawo n'ayita awalala. Naye ng'ate mu kuteesa ne mu kusimbula nga ne Electoral Commission olaba nti agenda kubeera wano bw'aba asimbula bw'ava n'agamba abantu be tetukola empisa embi zonna tuyite we tuyise. Baamugaana kumpi emirundi 2-3 okuyita waayita. Ekyo kimuviiriddemu n'okutuuka ekikeerezi gy'alina okugenda. Ani ali emabega wa bino byonna okukozesa poliisi n'ab'ebyokwerinda ensobi nga oluusi olaba n'ekintu nga kitono nnyo mumukkiriza agende akola ebibye. Naye mbuuza ani ali emabega w'ekintu kino mu bitongole byammwe n'olabira ddala abasirikale nga basiwuusa empisa. Leero ne kibeera e Kamuli, enkya ne kibeera e Iganga n'omuntu n'afa. Okivudde e Iganga era poliisi y'emu agenze eggulu agenze ewa waliyo afudde. Kiki kye mubadde? Eggulu njaga kusookera ku kyosembezaayo ekyeggulu balina ndabye nga ndowooza NTV yayogedde mbu waliwo omuntu eyafudde. Poliisi y'eggulu nevaayo n'eraga nti omuntu ono weewaawo Bindoground kibakkirizako nti omuntu ono yafudde. Naye kyebalumiriza oba eggulire kyeryalumiriza mbu yafiiridde mu kakuubagano akabaddewo eggulu nga poliisi eraga nti so kituufu. So okunoonyereza kugenda mu maaso. Twagala vaayo tugambe nti mu kampeyini y'eggulu essaawa zino tukakasa nti waliwo omuntu eyafiiriddemu. Wabula balaze narrative ndala gye tusobola okunoonyerezaako ne tukakasa. Naye nga tuvuddeyo awo tukkiriza ekintu kimu nti obukuubagano weebuli. Ani avaako obukuubagano ab'ebyokwerinda bajja vaayo bakola bawe ensonga zaabwe kyekiviiriddeko obukuubagano. Bwami Kyagulanyi naye agenda vaayo akole ki awe ensonga ze ku kyekiviiriddeko obukuubagano. So wano wetuddira ku Electoral Commission naawa okuteesa kwe ku kyekiviiriddeko obukuubagano n'obujulizi. Then ne poliisi nayo eyo temwagisinza amaanyi. Ndabanga Electoral Commission abagisinza amaanyi. Si bigambo byaffe waffe. Nze kwe kulaba okwange. Nze ndabanga Electoral Commission mwagisinza amaanyi. Independent esobola okwesalirawo. Lwaki ngamba bwe rebukinga poliisi n'egibuulira nti kino kyemukola kikyamu oba kituufu. Oba nebagamba nti nno wano tuba tutte mu mbuga z'amateeka oba omuntu mwamulemeseza okudda wano ne wali nebaako enkola ey'enjawulo. Yalina amaanyi ago really eri independent era esobola okwesalirawo neraba nti omuntu ono anyigirizibwa bwereere wemage era byakola byonna bituufu. Esobola okwesalirawo ekyo kyebeesazeewo kyebeeraba nti kyekituufu. Naye njagala okutegeeza nti bwe tuba tetunnagenda mu campaign trail yonna wabaako nga bwe nkutegeezezza ebifo mwe bagenda okubeera biba bimanyiddwa bulungi nnyo. Ne we bagenda okuyita ziba zimanyiddwa. We bagenda okuyita we wabeera okuluŋŋamya awo we balina okubeera. Poliisi n'esookawo. Poliisi neetegeeza presidential candidate ne ba agent be wewa presidential candidate ayinza obataliiwo ne ba agent be nti bannaye tuluŋŋamizzaamu bwe tuti nti ekkubo lino erigenda direct wano we mugenda oyita waliwo embeera twasoose okuteesa waliwo ekkubo erimanyikiddwa kati tukimanyi ffenna nti bw'oba ojja kusimba oba olina kuyita wano ku main road n'okyamamu bwoti ne bayinza okubeerawo okuluŋŋamya ne bagamba yita Naggulu bwoti olabe bw'okola ki. Ne Naggulu gy'ogenda okuyita nayo n'osanga era poliisi yatuuseeyo dda. Ate ng'ekugamba kakati genda oyite Nakawa. Kati ate genda oyite Nakawa. Walina okubeerawo amakubo agamanyikiddwa then n'ekkubo eddala erikola ki erimanyikiddwa eddala eryokubiri. So okugaana okuyita ku kkubo erimanyikiddwa ly'obadde omanyi olina okuweebwa ensonga lwaki mu meeting tebakuweerawo wennyini wabeerawo meeting weewaabo omwami Kyagulanyi ayinza obba tazibeeramu naye waliwo meeting ezikolebwa ne ba agent be nti tugenda yita wano oba lwakwekuba olina oliyita katale liyita ku ssomero ate nga bwe tumanyi campaign zibeeramu
abantu ab'enjawulo muyinza obbeeramu abamenyi b'amateeka muyinza obbeeramu ab'amasanyu abagasussa ne wabeerawo obubenje n'ebirala so ne bakuwa ruuti endala ey'okukozesa ruuti eyo gy'oba oweereddwa okukozesa tewali musirikale agenda kuvaayo akugambye nti nno togikozesa okuggyako ng'oli naye era bw'aba akulemesezza ogikozesa ng'ate gye mwakkaanyizaako ng'olina obujulizi mugikkaanyizaako bwebwe obujulizi bw'olina okutwala ewaanyi ewa electoral commission si kweŋŋanga abasirikale kukozesa lyanyi bwe batandika okuba nti nno babakugira okugenda namwe ne mukozesa eryanyi nga mwagala kuyitaawo namaanyi so electoral commission oba olina okugipetitioningira petition the electoral commission ku neeyisa ya poliisi olw'okuba ekuganya okuyita mu kifo ekyo ng'ate ruutu gye mwakozesezza gye yabadde bawadde neyanziza amanyi ngenda bawumuzaamu kino kigenda wammwe mwembi naye nja kusooka okudda naye Afande Kabona ate kaakati omulimu gwammwe gulabika nga gulina engeri gye gubanguyiziddwamu kaakati cameras nnyingi nammwe mbalaba n'olaba ow'amagye ng'akutte kamera n'olaba n'owa poliisi ng'akutte kamera nze ku lwange ndowooza naye aba alina byakola ki byateekinga tiwalusimbi ono twamulaba ejjinja ng'alabika akola effujjo era tuzzeemu ne tumulaba e Kampala era tuzzeemu ne tumulaba eri awo ne mukuŋŋaanya obujulizi naye nammwe waliwo ekibanguyiriza abasirikale ab'amagye n'omulaba nga egindi kamera ku social media zaamukwata ng'akola kino ate era ye muntu y'omu n'omulaba nga kampeyini y'egindi era kamera zimulaze ng'era azzeemu kyekintu kyekimu ne kampeyini endala era nga ye musirikale azzeemu okukola ekintu kyekimu naye ate bwe mujja mutugamba kunoonyereza ki okusinga awo nga ne evidence muzirabye ne mugamba Kabona twakulaba ejjinja mu yunifoomu yaffe weesigire twakulaba egindi emirundi 3 sookodde ebbali awo enjagala tukomewo disipulini eyo lwaki ebavudde mu mikono lwaki ate okutulugunya kungi nnyo okusinga n'omuntu atakutte byenkana bye mukutte mu ngalo njagala tukomewo Afande tukomewo kambawumuzeemu tukomewo tutandikira wampuliriza omulungi tukyagenda mu maaso ne programu Walusimbi Evans mu studios tukyagenda mu maaso tutunuulira embeera eri wakati w'ab'ebyokwerinda ne abeesimbyewo essira liri nnyo ku nkambi ya Mwami Kyagulanyi Afande Kabona yes sir bw'otunuulira enneeyisa y'amagye wabadde oyogera wali ekibuuzo kye nakubuuziza ekyantemesezza empanje enkolagana yammwe n'abantu gamba mulina okukuuma abantu era ne mu kalulu kano muba mulina kukuuma abantu poliisi bw'ebanga ebayisa okuyambako ate embeera eyiseewo nnyo yes gwe mugenza okukuuma n'okugayidinga ayinza obutawuliriza naye kiyinza kutuuka ku ekyo ekikolebwa emiggo ne givaayo ne bannammwe bennyini abaweebwa nnyini mulimu ogukolebwa nabo ne batuuka kumpi okwagala okuyisibwamu amaaso oba bategedde benkubuulira electoral commission buli candidate emuwa abakuumi naye ogenda n'olaba nga poliisi eya Mwami Byakagaba n'amagye Afande Kabona gayogerera nga tegakyalabawo na bali abagezaako okukuuma omuntu waabwe bwe kuba miggo nabo bagenderamu bwe kuba ku tiya gaasi buli kimu kiki lwaki amaanyi mangi nnyo n'ebikolwa ebiragiddwa amagye ne gajjayo ne poliisi n'ogiraba nga yezze ne wabbali amagye ne gakuba abantu ne gakuba candidate ne gakola gatya lwaki ekyo kiri bwe kityo obale nnyo ekyokusooka njagala kusooka nikugamba nti naye kino kiva ku ki okusuka omuguwa kiva ku ki okusuka omuguwa kiva ku ba candidates abalala n'aba supporters baabwe abagoberera okusiiwuuka empisa ne bagaana okugoberera ebiragiro bya Electoral Commission singa ab'ebyokwerinda ne bakugamba wano toyitawo nagwe nokkiriza ndoza twatuuse ku level eyo naye ekyokubiri njagala kutegeeza nti mu history ya Uganda mu myaka nga 500 nga tugenze mu bya history tunafuna amagye agayina empisa nga UPDF oba nga netongole ku madembe nga Uganda Police tuyina amagye g'empisa kyolabira bwe nawe tugenda oba outside Uganda tukola bulungi tuli Congo tuli Somalia
ne ensenda zitubaddemu tubaga tuveeyo kubanga embunda enene itambula nayo nga UPDF zibampisa naye kati nga tuze ku kino kya campaigns nago bango okirawa amagye gaffe galaba ne gakozesa eryanyi eritasuukiridde ekinaliise minimum force wangi amagye gaffe gakozesa minimum force eryanyi etasuukiridde kubanga oyogedde ku migo kituufu kati gagenda kukozesa emigo babeera n'embundu bazirina babeera n'amasasi ne batuuka ne ku level y'okubakuba amayinja ba supporters ba candidates abasiiwuusa empisa kati obasiiwuuka empisa ne batandika okuba amayinja abaserikale naye nolawo omuserikale ayina embundu naye tayinza gamba tikakuba esasi akwata batuuni nagezaako kulaba abantu nga bakola kinga baddayo naye amayinja gabeerawo afande emigo wenagirabidde amawulire galaga nga bajasi badduka buddusi kutandika kuba bukubi migo nga tolaba na jjinja likasukiddwa kankokyokulabirako kamera tezikwata mayinja zikwata migo gyokka ate ejjinja olubeera mu bango kamera ekwata nga tetono ekyokulabirako wano Kawempe omupoliisi bamukuba naye kati simanyi ali wasawaza omupoliisi bamukuba abantu bazze nga basiiwuuka empisa ne batuuka ne ku level n'ebyokwina n'obagamba wano toyitawo nga takkiriza n'osanga batandise kati ng'ekyabadde gulujuuzi basooka ne babagamba wano tumuyitawo naye ne badda ne mabega ne bateekayo nga roadblock ne bagamba wano tumukola ki naye era mwami Kyagulanyi yekka yabatalina wakuyita buli kaseera yabatalina wakuyita buli kaseera kati singa tiimu yo neesiiwuuka empisa ffe tutugenda ku ani ffe tulina ebiraga ebitugoberera ng'ebitongole bikuumaddembe nkugambye nti ffe mu politics zino zitulimu ne campaigns ffe tuli nani partisan bona twagala babeere balina obukuumi ne conducive environment y'okunoonya akalulu naye simanyi sayidi mwekubidde nnyo ew'omuntu omu buli kaseera gwe mukwata ensobi buli kaseera gwe mukwata ensobi singa nago nobogenda video bulungi n'olaba basooka ne bagamba wano tumuyitawo n'okujja wano kati tuli wano mu studio guno simuda ogusoose tuze wano kubagamba abeesimbyewo mugoberere ebiragiro by'electoral commission mugoberere ebiragiro bya Uganda Police kubanga nabo tubanga tugenze mu kalulu estate esigala ng'ekola constitution y'eggwanga esigala ng'ekola tukitegeeza kati ng'oba ofuuse candidate n'oyesimbako mu ggwanga ojja kubeera above the law ontegeera sebo kati singa byokwena bavayo ne bakugamba wano toyitawo ku lwaki oyagala kuyitawo tuze nga tuwulira ne candidate singa boogere bigambo nga si birungi muganda mu makomera kyogeddeko wano n'ogamba ffe mugende mukole nga abayeekera bamanyi nemugamba tujja kubeera n'eggaali nemugamba ejja kubeera protest vote n'eggaali ezo ze mwogerako mu kusooka obululu gundi campaign ezasooka abantu abo bakolanga bulungi ebintu byabwe mumaze kwala n'okulagana mmwe nti nno bamulina kye mwagala nduuza sebo ojja kusanga si groups zonna oba beesimbewo bonna balina ebigambo ebitiisatiisa ate gwe singa ovaayo n'oyogera ku bintu ebitiisatiisa abannayuganda ne bagamba ffe tutedde tugenda kuba kalulu bano boogere bino na bino ffe omulimu gwaffe ogusooka ssibo nkugambye kulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe kulaba nga tuteekako embeera buli omu ave waka agende akuba kalulu oba yambadde kala ki adde waka nga tulako omuntu amukute ku mukono kati abasirikale baffe beeyisiza bulungi mu campaign zo beeyisiza bulungi nnyo ekyo nkyogera nga sikirumamu beeyisiza bulungi kubanga olaba basooka ne boogera abantu ne bagaana ne babakuba amayinja ne badda amabega ne bakolesa batumbi Meja Kabona abasirikale bamwe beeyisiza bulungi beeyisiza bulungi temulimu yadde gwolaba nti nno yeeyisiza bulungi ekirala singa omuntu abanga asiiwuusa empisa nagwe ng'omuntu wa bulijjo oyinza kuva ino tugamba naye omuntu gundi asiiwuusa empisa kubanga twaliko omuserikale mu UPDF aliwo buli w'amateeka singa omuntu abanga asiiwuusa empisa aba asiiwuusa empisa ng'omuntu kinoomu ate naffe tulina kooti z'amagye mugenda bakolera ki singa era kiki kye mukola singa tusanga omuntu kubanga nakugambye kamera ziraga ne zikulaga kamera n'etaliiyo nti eno teyazze kola mulimu gwa UPDF yazze kola mulimu mulala naye neekaprichalinga ekyo ne mumulaba n'awalala oyo mugenda mukolera ki kusinziira nga tumulabe ng'akola ki akolesa force ki
kikulu nnyo kubanga kugambye tukkirizibwa nga ebitongole bikuumaddembe okukolesa minimum force. Singa tukugamba wano toyitawo gwonoja n'abantu omutwalo gumu oyagala kuyita mu city center ffe tuule tukulabe. So bwe banaayongera okikolanga namwe mugenda mu maaso. Ffe singa togoberera amateeka ffe tulaba ng'ebitongole bikuumaddembe tukola ekisoboka kulaba nga amateeka ojja gagoberera. Ng'omwogezi w'amagye nga sinnagenda wafande Oweyesigire, amagye gaavaayo ne galangirira nti okulonda bwe kutuuka londa deeka. Naye nga constitution eragira omuntu bw'amaliriza okulonda beerawo meters eziragiddwa, tunuulira embeera nga bwetambula. Bw'oba oyagadde eddayo keeka gwe ng'omuntu komawo obeerewo, you observe kiki kye mutidde ennyo era kiki gwe kyemulaba nti omuntu alonda ddeeka. Sebo njagala kusooka n'enkuzayo mabega otandikidde ku magye gaavaayo naye si magye agaavaayo kusooka ne electoral commission yavaayo netegeeza eggwanga mwe mwagisooka naye gwe n'ogamba amagye ge gaavaayo kati electoral commission yavaayo netegeeza eggwanga. Ekyokusooka njagala okitegeere bulungi ngu buli polling station weeri buli candidate abeerako n'agents be. Ekyo kimu. Ekyokubiri buli polling station nendala tujja kubeerako n'observers. Njagala sebo okitegeere nti polling station ezitulina endala zibeera mu butundu bufunda ate n'abantu abali kumpi ne polling station bagenda mu maaso nga bakola emirimu gyabwe gy'okwebiisaako economic activities. Kati ayagala abantu 8 bajje mu katundu katono awo kuva ku makya ate nga tabalina n'endowooza ifaanagana singa ebifuba biba buguma n'agenda ku violence kidda kwani si bakwerinda. Ekyokusatu mukama wange ne polling station weziri places of convenience oba nga za kabuyonjo tiziriwo abantu 600. Afande omuntu asobola okuddayo sebo yanya kugamba nti teri muntu alinnya taxi kujja kulonda abantu era babeera bamu abo bya bitundu. Ekyo kutegeeza nti biza kujja muno na outbreak after elections of ndwadde kati ffe tukugamba sebo ddayo waka jangu kuba kaluluko agents wo gyali nga ajja kubasigala nalabigenda kuva mu kalulu gweddawo iwaka okuume ekinaddamu. Ekirala tujje nga tufuna n'information endala eyaffe mu byokwerinda nendala mbadde mujuulira nga etambula mu bantu etambula mu bantu y'okutiisatiisa abantu teri batiisa abantu bagenda kukuuma kalulu kaabwe kati tubanga tukusaba jangu kuba kalulu odi waka singa ffe nga ebyokwerinda nitulaba ebiyinza kuddira si birungi tukkirizibwa nga ebyokwerinda kubanga omulimu gwaffe omulala omukulu ng'ebitongole bikuumaddembe is to detect and deter or prevent crime. Kati singa poliisi ejja negamba wano toyitawo kubanga mu maaso eri oyinza kufuna obuzibu togenda kujibuuza ku lwaki ogambye wampite wano. Afande Oweyesigire tuddeyo ku kibuuzo kyaffe ekyempisa mu poliisi. Kiki ekigenda okukolebwa? Amaanyi nga mangi nnyo nga bwe nagambye kati waliwo okuyambagana okutali kugenderere ate nga kuyamba nti poliisi ebeera ne kamera ezaayo nabana abantu ne babeera ne kamera naye tulaba abantu kumpi y'omu akoze kino n'akola kino oluusi bw'oba weegendereza ng'omulaba buli kaseera era yakikoze wano yakikoze wano naye ng'ate mwe mugamba muli mu kunoonyereza ebimu mmwe temubiraba nti nno bisobola okuyambako nammwe ne musika mangu embeera ne mugaa kati kino katukikyuseemu tukole bwe tuti. Kituufu buli we tuba nga tugenda mu operations zonna kubeera nayo ey'okuuma akalulu eba operation ku side eyaffe operation ekitegeeza tugenze kukwata olumu tuba tugenze just kuwa bukunyi omuntu wa bulijjo oba olukuŋŋaana kubanga tulina abagenyi eyo yonna ebeera operation ku side eyaffe. Abasirikale tubabuulira ekyokukola kye balina okusuubira na butwe bayinza okweyisaamu nga bafunye embeera etali ya bulijjo oba embeera ey'eryanyi okuva eri wonna we baba badeployinze.
of course ekyo nawe kiba ebikwekweto byonna biba bigwedde tudde ebbali ne twetunuulira wowe twakoze obulungi ne twewa max tekitegeeza nti buli kimu tugenda kikola bulungi waliwo ebintu ebimu ebituyita mu ngalo ne tubikola obubi nabyo ne twezuula munda ne tugamba lwaki twakoze bubi wano kitya bwe tuyinza okukola ki okutereezaamu so kituufu nti wabeerawo embeera kati kangeze waliwo akatambi akagenda mu maaso akatambula ng'abasirikale balina omuntu gwe bali mu kulinnyirira basussizza eryanyu sikeeko kokka n'emmotoka za poliisi zisanga n'abali ku kkubo nga zigenda zibatomera ziti nako n'okumufuuyira zonna mbikubuulira okufuuyira tekiiko buzibu bwonna nga tolina kyokoze n'emikono ozinza ogitadde ku pikipiki yo tewali kyakoze amangu ago gwoba omaze okumudetectingirawo oyo nti agenda kubaako kyakola vidiyo eyinza okukwata ekifaananyi ng'afuuyira bufuuyizi naye waliwo ebyabaddewo emabega ngenda mumaaso katudde mumaaso nzikiriza n'okukkiriza kwonna nti ku sayidi eyaffe ey'abapoliisi waliwo abasirikale nga bwe natandise abasussa ne bakozesa eryanyi erikoze eki erisusse era awo wenkutegeereza nti tuddayo emabega ne tulaba lwaki omusirikale ono yakoze ekikolwa kino kyetuyita debriefs bwe tusanga nga n'omusirikale ono ekikolwa kyeyakoze kyadde tekisaanidde tewali muntu akweŋŋanga naye oli mu kukozesa eryanyi abantu obakuba emiggo bagezaako kudduka obakuba emiggo nga badduka ebintu ng'ebyo tebikkirizibwa mu engagement omuntu gw'olina okulwanagana naye yoyo gw'olaba akuli mu maaso naye omuntu agezaako kudduka okuba muggo agezaako kudduka okuba muggo engagement rules of engagement ezaffe police public order management tekikkirizibwa oba bw'oba olaba adduka ng'inganga omukole ki omukwate kuba n'omuntu adduka arrest nakyo kikola ki kimenya amateeka naye ddala abo babeera bapoliisi oba abantu mubajje bujjeeyo ne mubambaza omuntu okweyisiza ddala bw'atyo nga bamaze n'omubriefinga ku parade abapoliisi bino mbikubuuza nga kuba nze mpitira mu bantu eyo ddala abantu abo babeera bapoliisi tewali muntu adeployingibwa mu operation nga yambadde uniform ya poliisi nga si mupoliisi kyenkutegeezezza n'abamwe babeera b'amagye nga ga Uganda kyenkutegeezezza nti omuntu bw'asiiwuka empisa nga poliisi tulina okuvayo ne tukola ki tukivumirira ne tukinoonyerezaako okubya omuntu essasi nga talina kyakoze talina mmundu tukinoonyerezeeko tumanye lwaki omuntu ono wamukubye essasi ate tiwali ensonga endala gy'olina kuwa kujjawo obulamu bwa muntu nga naye abadde takola ki takweŋŋanza mmundu oba kwagala kutta so waliwo disciplinary action ekolebwa then n'emisango nekiyongerayo mu ki temulina kibiina kyemuwagira nga poliisi tetulina lwaki abawagizi abamu ab'ebibiina ebimu mubakuuma nga mulaba bakusosokereza waliwo abaalabika nga bambadde uniform y'enkambi emu naye nga poliisi ebatunuulira ebongerayo bongezi naye ate abalala bagezaako nga bakuba temwabalabako kafaane tewabalaba engulu eno ennoya waziti nnoya nga bambadde yero bagenze candidate oli wagenda okuyita nga poliisi eyimiridde balina mugongo gwayo saakiraba ekyo naye omupoliisi mu kitundu ekyo alina obuvunaanyizibwa okuuma candidate azze mu kitundu kuba essaawa ezo wekiba kyategeerekese nti candidate Kyagulanyi oba candidate B yagenda oyita wano kati mwabawagizi ba candidate gwavugana naye muba mukolawo ki mu kitundu ekyo nga mwambadde essaati naffe kyetwebuuza ate poliisi nebakuuma netabagobaawo nebalekaawo neyimirira nabo bayinza okuyimirira ebbali naye okweŋŋanga bano mu kkubo lyerimu lye bayitamu ekyo kikyamu omupoliisi aba alina okukola ki okubajjawo of course nga bwe nkugambye nti waliwo ebijja obbeerawo omusirikale ng'ali mu kitundu ekyo naye tujja mutunuulira n'amaaso abiri tumubuuze lwaki tewakoze nsonga yakujjawo bantu bano lwaki mwabalese ne balwanagana weewaawo mukama yayinza obba yayamba simanyi oba balwanagana n'ebiseera ebisinga tulabye nti bakandidates bano ababiri bitera okubeera ennyo mu Masaka Greater Masaka bwe beegwako nga bavuganya ebiseera ebisinga okulwanagana kukola ki kubeerawo so kwewala eyo embeera kikkakatako ng'omupoliisi okulaba nti bali obawawe balina oyita ne bano obawawe balina oyita sebo njagala kwongerako kintu kitono ffe ng'ebitongole bikuumaddembe tulina buzibu bwonna ne candidate wenna mu ggwanga
oba honorable Kyagulanyi oba tulina bizibu oba personal grudge n'omuntu oyo naye ekitagala ebitongole bikuumaddembe ku candidate kugenda mu maaso n'okukumamu abantu omuliro ekyokulabirako obadde ng'owulira honorable Kyagulanyi ng'agamba abantu bajja kutulonda naye tukimanyi chairman electoral commissioner tagenda kutulangirira ekyo kikulu nnyo ekyokubiri n'agamba abapoliisi n'amagye batono kati oba ng'otegeeza ki tewaliiwo tteeka libakkiriza candidate oyo kumuyita ne mumugamba nti twawulidde ensonga bweziti sooka ojje tumale ozitereeza olyoka ogende mu maaso ne campaign zo kati ogamba ffe ebitongole bikuumaddembe kuyita candidate tiriiwo ku electoral commission naye si bitongole bikuumaddembe naye singa kola omusango nowabeera candidate okoze omusango mu ggwanga ndi poliisi ekuyita kubanga tobeera above the law naye ekyokukumamu abantu omuliro kubanga ffe tubanga tutunula wala ebiyinza kuvaamu kati ebitubikiriza naye sigamba tuyinaku personal hatred oba grudge ne candidate yenna mu ggwanga okay munzikirize nfuneyo abakubi b'amasimu omu babiri mu bwangu ddala tuve wano Lutindo Radio Simba halo wangi sebo nange bwentyo sebo amanya gange oge baba abakulu boogedde bulungi nnyo ensonga zenga kimanyi ensonga entuufu eyakolebwa ku Manu Kyagulanyi banekawese arapisinanuka Moses abanuupu abawamukuba none Dipisi Anthony yeke mbadde nsaba mukama wange ngaze baba mbegayiridde nange ndiwa NRM era njagala nnyo tubirizeemu bana bangi nnyo bwe basse nina polisi yebasse netwalire ekiteegeranyo ky'amaanyi banange tubirizeemu tugenda kwekyala abantu batabangula eggwanga lyaffe eno kale neyanziza nnyo neyanzeege 5-3-6-9-7 agamba ye muwagizi wa kale Lutindo Radio Simba hello Radio Simba wangi sebo nze musema kukuba sebo nze kyenteesaamu ko nze nalye nakifuma nga Kyagulanyi ayitawo n'abasirikale bagenda ne batukuba mutte ya gaasi nga tetulina kye tukoze nga ffe tuyimidde buyimirizaawo kale neyanziza 5-3-6-9-7 yesimu gyoba okubako njagalayo omukubi omu akadde kampeddeko Lutindo Radio Simba hello 5-3-6-9-7 omukubi w'essimu omu onagambye Lutindo Radio Simba hello wangi sebo okitakoteza ggwanga n'Obuganda webala okuwuliriza okutte munywanyi wa magineti y'abakyala makumi ya boda ekiteeso ekibuuzo oba mpigidde mu kibuga Kasawo kakati nze kyembadde nteesa abannakuumaddembe abo ekyamazima tebagendera ku ya electoral commission bo bagendera ku tteeka lya Pulezidenti Museveni naye ekyokuwaayiriza nti abawagizi ba Bobi Wine ate bakukwata amayinja ne bakanyugira omusirikale akutte emmundu nga bakimanyi nti emmundu ekyamazima esinga ejjinja muntu kyo wa bulijjo asobola okukanyugira omusirikale namukanyugira ejjinja ddala ng'agenda kuweereza emmundu oba ya gaasi ekyamazima baddirizeemukko londa akawuka katono bulungi n'ekirala ekyo kye bataddewo nti naate omala okulonda akawuka odde ewaka akalugewoza ebbanga ddene era omala okukalonda oddawala emabbali n'okakuuma kigadde magineti abakyala makulu ya bode neyanziza nnyo neyanzeege ono alinga abawolereza naye ate gwagambye webala okuweereza ono makanika katooke kironde ndi najera naye nze kyendaba bambi afande luuku ne afande kyazi munenya babwereere sibe beetuma sibe beetuma abatuma ye CDF ne byakagaba olina obujulizi kale naye nze mbagamba nti nno tebatulugunya nnyo bannayuganda kubanga obudde essaawa yonna busobola okukyuka ate ne bubeera obulala bakendeezeemuuko afande weesigire abakubi b'amasimu obawulidde nga tufundikira tubeere
ffenna bakakkamu ku side eyaffe ekiba kigenza obubi abantu tebakoowa kukyogera kuba buli bavaayo ne boogera ebikyamu ebigenda obubi naffe twekuba mu ttooki ne tumanya ebigenza obubi ne tubitereezaamu then n'okukangavula abo abasirikale kuba tetukoma bukumi kwekuba mu ttooki n'okwongera okukangavula abasirikale abo ababeeyisiza obubi then n'abantu ba bulijjo mubeere bakakkamu omuntu bw'aba akugambye toyita wano toyitawo. Okay. Afande Charles. Obale nnyo njagala okusooka n'okwebaza abakubya amasimu. Fena ekitugatta nga bannayuganda nsi yaffe ate bino bya politics tibitwawulamu. Guno si mulundi ogusoose okufuna obululu mu ggwanga kati tusaba bonna beesimbyewo ba candidates n'abagoberera supporters baabwe okulaba nga bagoberera ebiragiro byabaweebwa electoral commission babagamba tebagala processions. Ekyokubiri beewale okulaba nga balumba abakuumaddembe nga bakola emirimu gyabwe naye ekirala ekisembayo ekyokulonda n'oddeeka ne Dr. Pira naye wana akyembuuziza njagala kubakakasa nti ffe nga UPDF nga tukolera wansi wa Uganda Police tujja kulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe ate ntufuna akalulu akali free and fair ak'emirembe ate ekisembayo mbagamba nti ba information tubagamba bajje bakuba akalulu kaabwe baddeeka bakuba akalulu kaabwe ng'amaze kukuba akalulu badde waka batuule kubanga ku polling station wabeerako agents na observers ne candidates bayinza kubeerawo. leero mudetectinze bingi nnyo okusinga bulijjo obululu bw'emabega nti bulijjo mutuleka ne tukuuma so kati leero mudetectinze bingi nnyo okusinga guidelines zikyuka obudde bwonna basing on the situation. Ampuliriza omulungi neeyanziza nnyo neeyanzeege okutuusa ate olunaku olw'enkya mbaagaliza ekiro ekirungi kale musule bulungi.